okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mbanirizaako nnyo Mukama waffe Yesu Kristo. Ndi musanyufu n'olunaku olw'olwaleero okuba nga tugenda kuyigira wamu akasimuka kaffe, era nga olunaku olw'olwaleero nga tuli mu puroguramu eno ensulo ey'enkya, nsaba tuyigire wamu ku bigere bya Kristo. Tugenda kutandika n'okusaba nga tetunaba kugenda mu kyakuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero. Mukama Katonda kitaffe, tukwebaza nti oli mulungi, tukwebaza nti otukuumye n'otukukusa okutuusa akaseera kano nga tukyalina omuko ogw'obulamu, n'olunaku olw'olwaleero otuwadde okuba nga tuyiga. Beera wamu naffe otuyigirize, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Obulabi waffe atulaba nate era nkwanirizaako nnyo ku makya ga leero, era nga tugenda okuyiga ekyokuyiga kyaffe ekirina omutwe ogugamba nti olugendo oluwanvu nga bagoberera munyenye. Olugendo oluwanvu nga bagoberera munyenye. Olunaku olwaleero nsuubira nti gy'oli eyo olaba akayisanya akagenda mu maaso. Abasinga bali mu kwejaga, kufumba, kulya, kwambala bingi. Lwaki? Kubanga bagezaako okujaguza kyewandiise Christmas, kye bayita amazaalibwa ga Kristo Yesu. Ffe tukimanyidde ddala nti yes, kituufu Kristo yazaalibwa, newankubadde nga teyazaalibwa ku lunaku abansinga lwe bali mu kujaguza nti Christmas. Tewali wonna osoma mu Bayibuli nti Kristo yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25, tekiriiwo. Naye nga ffe Abakristaayo tukkiriza nti Kristo yazaalibwa. Weegatte wamu nange nga tugenda mu kusinza kuno. Tugenda kutandika n'okutendereza Mukama n'oluyimba namba 7, era nga nkusaba onneegatteko nga tutendereza Mukama oluyimba luno. Twabagala Yesu katulage essanyu, leka tuyimbe oluyimba, leka tuyimbe oluyimba, okuba tusanyuse, kuba tusanyuse. Tugenda mu Sayuni, kibuga kirungi ennyo, tulubirira Sayuni, kibuga kya Katonda. Mutsirike mwenna abatatya Yesu, naye abaana ba Yesu, naye abaana ba Yesu, bayimbe n'essanyu, bayimbe n'essanyu. Tugenda mu Sayuni, kibuga kirungi ennyo, tulubirira Sayuni, kibuga kya Katonda. Mangu Raja kujja kututwala ewe, eyo yeri ekifo kyo, eyo yeri ekifo kyo, waggulu mu ggulu, waggulu mu ggulu. Tugenda mu Sayuni, kibuga kirungi ennyo, tulubirira Sayuni, kibuga
Chakatonda tuyimbe nesanyu bulizigaigwewo kakano tugenda eyo kakano tugenda eyo eyo mumakage eyo mumakage tugenda musayun kibuga kirungi ennyo tulubirira sayuni kibuga kya Katonda. Amiina. Mukama yeebazibwe. Nakugamba ekyokuyiga kyaffe ky'olunaku olw'olwaleero kirina omutwe ogugamba nti olugendo oluwanvu nga bagoberera emmunyeenye. Nze omuweereza w'olunaku olw'olwaleero erinnya lyange nze Jjojja Ssemmambo era nga nsanyusa okuba nga mpeereza wamu naawe nga tuyigira wamu ku bigere bya Kristo. Ekyokuyiga kyaffe ky'olunaku olw'olwaleero kivudde mu kitabo kya Matayo essuula ya 2 olunyiriri olusooka paka ku lwokubiri. Matayo essuula ya 2 olunyiriri olusooka paka ku lwokubiri. Bayibuli eyogera negamba nti awo Yesu bwe yazaalibwa mu Beselekemu eky'Ebuyudaaya ku mirembe gya Kerodi kabaka. Awo Yesu bwe yazaalibwa mu Beselekemu eky'Ebuyudaaya ku mirembe gya Kerodi kabaka, laba abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemu nga bagamba nti ali ludda wa oyo eyazaalibwa kabaka w'Abayudaaya, kubanga twalabye emmunyeenye ebuvanjuba ne tujja okumusinza. Nga bwe natandise nga nkutegeeza nti kituufu nga ffe Abakristaayo tukkiriza nti Yesu Kristo yazaalibwa, era Bayibuli etutegeezeza bulungi nti kituufu Kristo yakola ki? Yazaalibwa. Era nga tusomye ne tulaba nti awo Yesu bwe yazaalibwa mu kifo ki? Beselekemu. Kino twakirabye n'olunaku olw'eggulo eky'omu Buyudaaya. Tulaba nti abagezigezi okuva ebuvanjuba baali Bafirisoofu. Baali kitundu ku kibiina ekinene era eky'amaanyi ekyalimu abasajja ab'ebitiibwa era nga bagagga nnyo era abafaayo okuyiga ku ggwanga lyabwe. Naye mu bano mwalimu bangi abaalinga abangu okutegeera ensonga. Abalala baali basajja abeesimbu abasoma obubonero obulabikira ku bitonde era nga bassibwamu ekitiibwa olw'amazima gaabwe era n'amagezi. Bano be baali abagezigezi abajja eri Yesu. Era nga tulaba nti mu kitabo ky'omuwandiisi omu ekimanyiddwa nga The Desire of Ages mu muko ogw'enkaaga kigamba nti abagezigezi baayiga n'essanyu nti okujja kwe kwali kumpi era ng'ensi yonna yali yakumanyisibwa ku kitiibwa kya Mukama. Nga bwe twalabye olunaku olw'eggulo twasomye oba twayize ne tulaba nti Kristo mu ngeri gye yajjamu mu nsi muno yajja nga ali mu ngeri omuntu gye yandiyise ey'obwavu. Yajjira mu mbeera eyandibadde ng'ey'obwavu bwe yazaalibwa mu kisibo ky'ente era bwe yazaalibwa mu kiraalo ky'ente era n'azanzikibwa mu bugoye obw'abaana bato. Naye twalabye nti newankubadde nga yazaalibwa mu mbeera bw'etyo, era kino tekyalemesebwa kitiibwa kya Kristo kubanga kyeyoleka eri abantu. Kristo ekitiibwa kye kyasigala nga kirabika era nga kigulumizibwa. Oyinza okugamba kitya? Tulaba nti Kristo yasigala nga ekitiibwa kye kirabisibwa eri abantu. Tulaba nti Kristo abasumba bwe bajja nga bavudde ku ttale
okujja baamusinza era ne bamutendereza n'ennyimba ez'ettendo ezoolesa ekitiibwa kya Kristo kye yali alina. Newankubadde nga Kristo yajja mu mbeera ey'obunaku oba gye wandiise ey'obwavu mu biseera bino, era ekitiibwa kya Kristo kyasigala nga kyolesebwa eri abantu, kubanga tukimanyi nti Kristo ye bugagga bwaffe, Kristo ye byonna mu byonna, era Kristo ye buli kimu okuyita mu kitaawe. Tweyongerayo ne tulaba nti Ellen White agamba nti, ono omuwandiisi omu bamuyita Ellen White, agamba nti Katonda yabikkulira abagezigezi bano nti ekiseera kyali kituuse okugenda okunoonya omulanzi eyazaalibwa, era nga tulaba nti baalaba emunyeenye nga yali yeefaanana yokka era nga esaanikidde obwengula. Eyo yakwata nnyo ebirowoozo byabwe era oluvannyuma n'efuuka omukulembeze eyabalaga ekkubo erigenda e Beselekemu mu kyebuyudaaya Yesu Kristo gye yali akoze ki? Gye yali azaaliddwa. N'ekirala alaga nti emunyeenye nga bwe yabakulembera ng'akabonero ak'okungulu akalabika, era nga balina n'akabonero ak'omunda ak'Omwoyo Omutukuvu eyaluŋŋamizibwa emitima gyabwe n'okubazangamu essuubi. Tulaba nti oluvannyuma lw'okutambula olugendo oluwanvu, abagezigezi bano baatuuka gye baali balaga nga bakulembeddwa emunyeenye gye tugambye nti yali yeefaanana yokka era nga eri ku bwengula oba nga yeeraze mu bwengula obw'amaanyi. Yabakulembera negezaako okubatuusa e Beselekemu mu kyebuyudaaya Yesu Kristo gye yali akoze eki? Gye yali azaaliddwa. Baazuula ki bwe baatuukayo? Tulaba nti bwe baatuukayo baazuula kino: ku ndabika ey'okungulu buli kintu kyali kimalamu amaanyi. Emunyeenye yabulawo nga bayingidde e Yerusaalemi. Mu kibuga temwalimu kabonero konna kalaga kuzaalibwa kwa kabaka. Mu lubiri baasangayo mukaabya mu kifo ky'Omwana wa Katonda. Abawandiisi n'abayivu mu mateeka abeebuuzibwako nga tebabafaako kubanga baali bagwira. N'ekisembayo baddamu nate okukulemberwa emunyeenye okubatuusa mu kayumba omwana mwe yali. Baafuna ebirowoozo ebibuusabuusa okubikkulirwa okwo n'okutwala olugendo lwabwe ng'olubafudde. Lwaki? Era tulaba nti kino kituufu, naye tebaafuna kwesitala kwonna mu kukkiriza kwabwe. Baayingira ennyumba ne bavunnama ne basinza Omwana, ne basumulula ensawo zaabwe, ne bamutonera ebirabo bya zaabu n'obubaane n'omugavu okubiwa oyo gwe baali banoonya mu kwagala, era ne bafuna essanyu. Tulaba nti baamuwa ebirabo eby'amaanyi bye bajja mu nsawo zaabwe ebyalimu ffeeza ne zaabu. Lwaki? Kubanga tuzze tuyiga mu kasimu kakafe aka wiiki eno, tuzze tuyiga nti kubanga Kristo ye yennyini yalina ekitiibwa, ye ng'Omwana w'omuntu alina ekitiibwa, Omwana wa Katonda alina ki? Ekitiibwa. Era tulaba nti ekitiibwa ekyo kyeyolesa eri abagezigezi bwe baamusinza Kristo mu kitiibwa eky'amaanyi, ate ne bamusinza nga bamuwa n'ebirabo eby'ebbeeyi. Oli eyo osinza Kristo naawe, naye ebiseera ebisinga bwe bituuka mu kutonera Katonda twekwatamu. Lwaki? Bwe nabadde njiga kasimu kakano nalabye nti ndowooza ensonga lwaki twekwatirira nga tuwaayo
ku lwa Kristo kubanga kyetumanyi kiki Kristo kyali. Bwe tutegeera kiki Kristo kyali eri obulamu bwaffe era lwaki Katonda yamutuwanga ekirabo bwe yazaalibwa, tujja kubanga tuwaayo mu kwagala nga tetunyigiriziddwa ate nga tuwaayo ekyo ekinene kubanga Kristo tulaba nti ye nga ye ng'oggyeko ebitiibwa bye Mukama yamutuwanga kirabo ku lwaffe abantu. Era tulaba nti abagezigezi okuva ebuvanjuba bakiikirira abantu bonna ab'ettutumu, abagagga oba ab'amaanyi ab'ensi eno. Era nga tulaba nti abo okuyita mu kwesiga Katonda okunywevu ne bawangula obusosoze bw'amawanga oba obw'ebikula eby'enjawulo. Abo abasobola okulekawo ebibuuzo eby'ensonga era nga bawakanya buli kuteebereza kwonna ne booleka amazima amangu naye nga manywevu. Tulaba nti abagezigezi bano kyakulabirako. Ebiseera ebisinga bwe tuba tusinza Katonda oba nga tusinza Kristo ono eyali azaaliddwa, tumusinza nga maybe twetunuulira kiki kye tuli, nze ate nina kaki, nze ate Kristo n'amuwa ki, nze ate munnange nina nnyo era ne bwe muwa ebintu ng'ebyo. Tulaba nti bano abagezigezi baali kyakulabirako bwe bagoberera emmunyeenye eno mu lugendo oluwanvu. Balina ensonga zonna ze bandikoze okuba nga beemulugunya kubanga ekisooka baali tewali n'omu yali abalagidde okuggyako okukkiriza kwe balina mu Yesu Kristo ti mu butuufu kye bakola kyekyo kye bateekeddwa okukola. Okukkiriza kwe balina mu Katonda waabwe kwabasobozesa okuba nga bagoberera emmunyeenye eno mu lugendo oluwanvu okutuuka lwe baatuuka Kristo we yali azaaliddwa. Nsuubira nti gwe ndaba gwe nange singa Mukama akaseera kano abadde atuwadde embeera ng'eyo abagezigezi gye baatuukamu, osanga twandyemulugunyiza olugendo nga luwanvu, waki tetulinnyeewo, nga tetulina transport, ye nga tugenda gye tutamanyi, ye waki Katonda atukulembedde n'atutuusa mu nnyumba efaananako bweti. Kuba Kristo tulaba nti yazaalibwa mu mbeera omuzungu gye yandiise humble. He was bamuzaala mu mbeera gye wandiise humble, mu mbeera eyali ey'ekimpooze oba ey'obwavu. Tulaba nti singa Kristo yali wakuzaalibwa mu mirembe gino egyaffe, ebiseera ebisinga kubanga tulina obutakkiriza mu mitima gyaffe n'okuba nga tetwesiga Kristo, osanga twandibadde nga tubuusabuusa mu butuufu Kristo yazaalibwa. Nsuubira nti ebiseera ebisinga abantu bangi n'olunaku olw'olwaleero abafulumye bagenze mu masinzizo, abagenze eno bagenze engoye bazambadde, emmere bagiridde, abamu bagenda girya tugenda okubakola ebikyamu nga balidde excess, naye nga bo balowooza nti bali mu kusinza Kristo. Naye nga singa babadde bateekeddwa mu mbeera ng'abagezigezi bano gye baayitamu oba abasumba abagenda okulaba Kristo ng'azaaliddwa nga bagoberera emmunyeenye tebandikikoze. Kyova olaba agamba ye wakimba ngenda eyo nga wala, wakimba nsinza, abasinga tulina excuses nyingi, wakimba nsinza ku lunaku olwa Ssabbiiti nga tugenda sibayo lunaku lulamba, nga gwe mutuufu mu bwongo bwo bw'okiteekamu n'okikubaganya tekikola makulu. Naye tulaba nti abasajja bano bwe baali bagoberera emmunyeenye nga bagenda okulaba omwana wa Katonda Yesu Kristo gye yali azaaliddwa, tebaalina kwemulugunya n'akamu mu mitima gyabwe. Olugendo lwali luwanvu, baali baddembe okugamba nti Kristo gy'otutwala wawanvu nnyo, Kristo waaki otutwala mu kifo ekifaanana bwe kityo. Mu bifo byonna ebiri mu nsi ffe abagagga abalina buli kimu n'osalawo kututwala mu kiraalo kyante gye tuba tulabira omwana wo Yesu Kristo, baali baddembe okufuna okwemulugunya mitima gyabwe mu kaseera ako, naye tebaakikola. Lwaki? Kubanga baali bakkiriza. Okukkiriza kwabwe kwali kunywevu. Mukama atusuubira okubanga tugoberera Kristo nga tetulina kwemulugunya mitima gyaffe. Tulina okugoberera Kristo Yesu olwaleero buli yonna gy'atutwala nga tetwemulugunyiza ng'abagezigezi bano, ng'oggyeko ebitiibwa bye baali balina, ng'oggyeko obugagga bwe baali balina, ng'oggyeko buli kimu kye baali balina
tuwazeewaze nga bwe tulina kati olw'okuba olinayo akamotoka n'owulira ng'oli wa kitalo ng'oli w'amaanyi nga ne mu kkanisa owulira tojjaawo. Lwaki? Kubanga ekkanisa eyo giraba ya ntono, owulira gwe tojjaawo wandisabidde wantu wasingako awo. Byebyo obusonga bwe butyo obutulemesa okusinza Mukama n'okumugoberera. Kristo atugambye tubuleke, tumugoberere, tumukkirize asobole okututwala yonna gy'atutwala. Ng'abasajja abagezigezi bano bwe bajjawo ebintu byonna, obusosoze bwe bajjawo, abagezi gaabwe baali bagezigezi nga bateebereza ebinaabaawo mu maaso. Naye ebyo byonna baabiwummuza wali, kubanga wandibaddewo abasibuka mu bo ne bagamba ffe bwe tusomye wano tulaba nga Kristo alina kuzaalibwa mu nnaku z'omwezi w'eziti ne w'eziti. Naye tebaabikola, baagoberera Yesu Kristo yonna gye yabatwala nga tebeemulugunyiza, nga tebalina kye bakoze. N'olunaku olw'olwaleero nkusaba omulabi waffe atulabye, salawo okugoberera Yesu Kristo olwaleero buli yonna gy'akutwala nga totaddeewo mbeera yonna esobola kuganya kumugoberera. Nkwaniriza n'olunaku olw'enkya okukomawo wano okubanga tuyigira wamu ku bigere bya Kristo. Katwewombeeko olw'okusaba. Mukama Katonda Kitaffe tukwebaza nti oli mulungi. Tukwebaza nti otuyigiriza, otulaze, otukukusizza n'otulaga engeri abasajja abagezigezi bano gye wabakulemberamu okuyita mu munyenye n'obatambuza mu lugendo oluwanvu okugenda okulaba omwana Yesu Kristo. Tukkiririza ddala nti Yesu Kristo yazaalibwa. Naye Mukama, obutakkiriza bwaffe n'obutakuwa kitiibwa okubanga tukusinza, obutakusinza bwaffe butuleetedde okubanga twemulugunya mu ngeri nnyingi, butuleetedde okubanga twebuuzaganya ebintu bingi. Naye tukusaba Mukama olwaleero tuggyemu amalala, otuwe ekisa kyo okubanga tukola ebyo byoyagala tukole, okubanga tukusinza, okubanga tukugoberera nga tetulina kyetwemulugunyizaamu. Beera wamu naffe beera wamu naffe otuyigirize okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe tusabye, amiina. Omulabi waffe atulaba nkwanirizaako n'olunaku olw'enkya, jangu tuyigire wamu ku ssaawa bwe ziti nga tuyigira ku bigere bya Kristo mu programu yaffe eno ensuula ey'enkya. Ate n'okuyita mu lunaku tukuteekedde ebintu bingi. Komawo tovaawo, sigalako ku TV, tulina programs nyingi okugeza Yimba Nange, okugeza Bayibuli egamba ki, mwomanyira ekibuuzo ekyo ky'olina nga kibadde kikubuzizaako tomanyiwa kukiddamu. Wano ku BN TV byonna tubikolako, era Mukama atuyigiririza wamu ne tuba nga tutegeera ebyo ebitutabuseeko. Sigalako, weekuumireko, tovaako. Mukama akumpeera omukisa, tusisinkane olunaku olw'enkya. Bye.
okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Maka ssanyu oba nnaku? Amaka kusalawo okwo, ssanyu bw'olisalawo, nnaku bw'osalawo. Amaka gakwata ku lwamu buno n'obugenda okujja. In fact, amaka ly'eggulu ettono ery'oku nsi. Naye oyinza otya okwewala obubi n'ennaku abangi bye bayitamu? Puroguramu Amaka tulambulula ensonga ze tusanga mu maka. Oyagala essanyu mu maka go, onoonya mubeezi, oyinza otya okuza abaana b'otazaala, n'ebirala bingi mu puroguramu Amaka buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne Wednesday ssaawa 10 ez'emisana wano ku 3ABN TV Uganda.